Weewa munnafa tugoberera timu kabiri etumbudde n'amawulire agataliiko nfuufu mugamu ku go ge tugenda okutuusaako waliwo ag'omutemu atanywa guteeka ono asanjaze bataano nga ba mu nnyumba emu. Parish Development Model njagala ngikujjukize y'enkola ya gavumenti gyesinziddemu n'efunvubira okulaba ng'ejja munnayuganda mu bwavu gyettanire mwekolemu ebibiina by'abantu 13 okusobola okulaba nga munnange muganyulwa mu nteekateeka eyo n'ensimbi ezo. Nze Paul Mayinja bwe tugenda okutambuza ensonga ne ttiimu kabiriiti mawulire agataliiko nfuufu bino bimu ku bikulu ebigalimu. Ebikulu mu gataliiko nfuufu nga biwagiddwa. Margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it, and love it. Prestige Margarine. Every activity, okujimaliriza, you need a refreshment. Find Chituzi drink in a shop or supermarket near you. For more information, tukubireko. Chituzi. Obvious distillers, basangibwa, endajana nkumbi, opposite Shello Cars. Taste the greatness. Abantu beno nga bayina ettima n'abaana abato abatayina musango. Ettima. Abatemu bassa abantu 5 mu maka gammwe. Abasimatuse balojja. Ne maama bamutemye bonna n'abaana babadde mu. Pulezidenti Museveni atongozza ekitabo kya Muwalawe Omusumba Patience lwabwogo. Yakituumye Jesus Africa. Ekisaawe ky'ewankulu ku kiwumye nga Ssaabasajja Kabaka aggulawo empaka z'amasaza 223. Abantu banyumiddwa ebinonogo mwolesi gwa Bread and Groom 223. Atazereera enkyakera bukeezi. Wangala ai masomoji agataliiko nfuufu era nsaba tugatandike n'ensonga ez'entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo ekiyitibwa Kijonjo ebuwunga mu disitulikiti y'e Masaka. Omutemu bwasanjaza abantu 5 bonna nga ba mu nnyumba emu bw'atyo n'abatta. Ettemu lino kigambibwa nti libaddewo mu kiroowo ekikesezza olwaleero. Abatemu ab'effujjo nga tebannatirimbula abantu 5 kigambibwa nti basoose kusobe ku bakyala abasangiddwa mu nnyumba awatali kutaliza wadde amabujje n'oluvannyuma ne basalako obulago. Enjege eno egudde mu maka ga Ssaalongo Emmanuel Muteesaasira ekijonjo buwunga mu disitulikiti y'e Masaka nga ye n'ab'omu maka ge okuli mukyala we Ndagaano Proscovia, muwala waabwe Nakavuma Nakamya ko n'abazzukulu okuli Kayemba Robert ow'emyaka 2 ne Nakasaga Shivan ow'emyaka 5 bonna battiddwa. Abantu beno nga bayina ettima n'abaana abato abatayina musango. Bwe buyambi obukuumi obungi ku kitundu kuba kusinziira ku kino kye bakoze ku taata atalina musango wano atalina ttabu yonna yonna. Ne batta n'omwana w'omwaka oba ebiri oba gumu ne bamusala ng'abasala embizzi. Abalala ekibataasiza kwe kubanga abadde basuze mulumbe ku kyalo nga Jackie Nakavuma ne Bali Francis Wannyonnyola. Nekituyitiddeko nnyo okusanga nga taata ng'afudde ng'ali wano mu luggya nga ne taata naye bamutemye ne maama bamutemye bonna n'abaana babadde mu nju. Ffe twabadde mulumbe twavudde wano ssaawa 3. Nze nyina emyaka 56 naye mbadde sikirabangako. Okujjako era nakirabako ekamoozi naye mu akisidenti abantu abafu 7 nga bagudde kabenje mu mmotoka mu Famire eki. Abooluganda bavumiridde ettemu lino ne basaba bafune obwenkanya. Abatuuze okubadde ne ssentebe w'ekyalo nga ye James Basudde basabye ebyokwerinda okwongera okunywezebwa nga n'omugenzi tabadde nampalana ku kyalo. Nvumirira ne sekuvumirira yenna olw'ekikolwa kino ekikoleddwa. Muteesaasira Emmanuel ebbanga lyemaze nga ssentebe ku kyalo kino siina ensasagge yonna gye nali mulabyeko oba bukubagano n'abantu oba bali bamuwabiddeko omwerosi yange nti alina embeera gy'ayisizaamu abantu. Obutabana ntambula kitukosezza nnyo. Abasirikale baffe baali badde bakola emirimu amangu naye nabo tibatuuka mu budde olw'ensonga y'entambula. Disitulikiti empya mwazituwa bannaye tuzeeyanza ne mutuwe n'entambula. Ekiri ekibaddewo wano kigenda kuva wano kidde eri emikomago gye bali mu kutumenya emisana era nayo batta abantu. Wabula tusaba buyambi. Abalala balumiriza abapoliisi olugambo. Tinkwesera amawulire nti eyagala ese yeegundi nange oba ontadde mu ttemu.
kansala Francis Kimuli yeekokkodde ettimu erikoleddwa ng'ensonga ziwanuuzizza ku bikolwa eby'akalogo kalenzi. Iddeko obutakkaanya bukwatagana n'omu ku bantu abaafa, abamu ku ba family members nga bagamba nti oba oliawo okufa kwaba kwoyo yafa. Se okugwa mu buufu bw'abatemu ayogedde ku bisosonkole by'amasasi ebisangiddwa mu kifo kino. Kiteeberezebwa nti abantu bano n'abaana abato basoose kusobezebwako deni oluvannyuma ne battibwa. Tuzuddewo ku bisosonkole by'amasasi naye bigenda tuyamba okuzuula bikwataganirawa n'obutemu buno obwakoleddwa. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni atongozza ekitabo Jesus Africa ekyawandiikiddwa muwala omubuulizi w'enjiri Patience Museveni. Pulezidenti atendereza Pastor Patience olw'okwolesebwa n'awandiika ekitabo kino. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni atongozza ekitabo Jesus Africa ekyawandiikiddwa muwala we omubuulizi w'enjiri Patience Museveni Lwabwogo. But to the whole world and Patience, congratulations again. Omukolo gw'okukitongoza gubadde mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe nga gwetabyeko mukyala we Janet Museveni, ababuulizi b'enjiri, abakungu mu gavumenti n'abantu abalala bangi. Dr. Jim Holly is appending his signature. Pulezidenti ne mukyala we basoose kusabira Ssemazinga wa Africa. We seek forgiveness for the great pain and loss that the myopic and selfish decisions of our leaders caused our brothers and sisters of African descent around the world, and we ask their forgiveness. Mukwogera kwe Pulezidenti asabye emijji gy'emito okweyambisa ebiseera bino okuzimba omusingi omugumu ogwa Ssemazinga wa Africa ogwatandikibwawo bajjajjaffe. I think for the parents it is also important to note that you do your best for the children. You may not know that they are picking much of what you are telling them, but in the end, you may be surprised. They may be picking a lot of what you are telling them. Yebaza muwala we Omusumba Patience olw'obutakoma kukolesa bukugu mu kuwandiika ekitabo kino wabula n'okweyunga ku mwoyo gw'okulwanirira ebyaffe nga singa ozembe omulaba asobola okukikutwalako. Museveni akakasiza nga Ssemazinga wa Africa bw'alina buli kimu era nga tebajja kutiisibwatiisibwa abo abaagala okusalako obuyambi. Esau, his children became the Edomites in the Bible. So, to remove that curse of selling the birthright, that's the problem. Otherwise, Africa will have everything. When some people say we shall cut off aid, what aid are you giving? We don't need aid. We have everything here. Agambye nti Patience ye musumba asoose mu famire yaabwe mu myaka 14 bukyanga eddiini ereetebwa kuno. We are cattle keepers. We have nothing to do with all other things. Just cows, and some crops. But now Patience has shown us that you can be a cattle keeper but also a priest. Ekitabo kino Jesus Africa kyoleka enkwatagana eriwo wakati wa Ssemazinga wa Africa n'obukristaayo. Mu kitabo kino Pastor Patience annyonnyola akawonvu n'akaga eri obukulu bw'ekkanisa naddala mu Africa n'enteekateeka za gavumenti okuyubula amawanga ga Africa n'engeri gye yafunamu okwolesebwa okw'enjawulo okuva ewa Katonda ku myaka 11 n'amuggulirawo ekkubo ery'okubuulira enjiri. God told me to sound the trumpet of his word. And the book, Jesus is Africa, is one of the ways that I'm doing that. I pray that all who hear the sound of the trumpet will arise and start taking their own steps to possess their inheritance. Pastor Patience yebaziza bazadde be olw'okumubeererawo mu bulamu n'okumuzangamu amaanyi. The vision, the call, the purpose, the glory, the honor, the praise, all belong to him. It is 500 years since the last Reformation. My prayer is that he will use Jesus is Africa to ignite a new Reformation in Africa.
ekitabo kino kya miko 261 nga kyatunuddwamu Dr. Matunda Nyachama okuva mu kampuni ekuba ebitabo eya Famire Publishing eyayogedde ku Pulezidenti Museveni ng'omukulembeze ow'enjawulo era alowooleza Africa yonna. There we pray for you. We hope that you will continue having good health because there's a lot that is left for you to accomplish. Abalala ababaddewo ye Pastor Dr. Dorcas Legathi mukyala w'omumyuka wa Pulezidenti owa Kenya Legathi Gachagua yayogedde ku Pastor Patience ng'omukyala ow'okwolesebwa era omwetowaze. This woman is a woman of great vision who has put together a work of divine wisdom with razor-sharp and unwavering passion. Our daughter, we are proud of you. Omwogezi w'olunaku yabadde Reverend Dr. Jim Hole, omubulizi w'enjiri kayingo eyasiimye Uganda olw'okwaniriza abantu n'embeera y'obudde ennungi. Ye First Lady Janet Museveni yebaza Pastor Dorcas Legathi, Dr. Jim Hole n'abalala bangi abaatindiza eggenda okujja okubaawo nga muwala waabwe atongoza ekitabo kino. We want to pray that in this day when you are visiting Africa in a special way, we pray that you will heal the deep and historic wounds of our collective past. Kwaya ez'enjawulo zaasanyusizza abagenyi. Weewaawo ate ekisawo eky'ewaggulu ku kiwuumye Ssaabasajja Kabaka bw'asiimye n'aggulawo empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka 2023. Omupiira oguguddewo Makota ewangudde Busiro abalina ekikopo eky'omwaka oguwedde ku ggoolo zibadde 3-1. Abantu babukereza nkola ku kisawe wankulu nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri yaggula empiira egy'amasaza 2023. Ebiyitulwa bingi byazimbiddwa era kubadde kusagamiza bakuba embooto n'okunyinya ku galiba enjole. Ab'ebyokulina bakulembeddwa Abaduumira Poliisi mu Kampala South House Nsaba obedda beetala wakati mu kw'ebiragiro okuziza ebikola eby'effujjo. Omupiira gubadde wakati w'essaza lya Busiri lyawangula empaka zino omwaka ogudde ne Mawokota nga abawagizi batuukidde mu kuwaga. Katikkiro Charles Peter Mayiga atuuse ku 9 n'ekitundu n'ayanizibwa akakiiko akategese nga zikunukiza okubeera ssaawa 10 Ssaabasajja Kabaka atuuse wakati mu nnamugi w'omuntu abadde amulindiridde. Avudde emmotoka n'atambula nga babawuubirako. Ab'ebyokwerinda basanze akaseera akazibu okuziza abantu okumutuukako. Kabakazi emmotoka y'okulekera munda mu kisaawe era aniriziddwa Katikkiro. Alambudde abavugizi ne kubenda b'ebifaananyi saako nenyiriza ttiimu zombi. Basambye omupiira ng'akabonero ak'okuziggulawo. Agenze buteerevu ku Namulondo mu ndulu nga bawuubira ku bantu. Omupiira gutandisira Busiro esisa okulengera akatimba.
egolo gye kumye kuluma okota ne basusika golo 2 mu kitundu ekisooka nga Busiri tusena okulimirirwa penalty. Mu kitundu ekyokwirima okota emaze gubi mu kibya bwete by'eggoolo ebyokusatula abawagizi ne bafa essanyu. Omupiira gw'edde 3-1 ng'era oluvannyuma Ssaabasajja Kabaka asimbudde okudda mu lubiri lwe. Ababadde ku mupiira guno twebaza ab'ebyokwerinda, twebaza Katikkiro mu kwogera kwebaziza omutindo gw'omupiira ogwoleseddwa neebaza n'abantu bonna olw'okwogera enteekateeka z'Obwakabaka. Nabadde mbagamba nga tutongozza omupiira ntwagala gwakawoowo. Kirabika owakawoowo yawangudde leero. Naye nga twesunga okulaba omupiira nga mulungi nga gulimu empisa. Ye minisitiri w'emizannyo Henry Kabembe asabye abamasiza okweteekateeka obulungi baweese empaka zino ekitiibwa. Naye kati strategic focus yaffe eri wasemba gye tugenda kumalira tupulaninge nga tukomawo. Tebadde bangu n'abo abasajja ne twetegeka bulungi. Era ebaddewo omupiira gwe tusudde batupanishinze ne batuteeba naye ebyokutereeza bikyaliwo. Tukyalina byokutereeza bingi ebyobutiimu naye tujja kukola bulungi. David Birungi ku Airtel abavugiriza abakulu alambuludde obukulu bw'okussa ssente mu mpaka zino kuba zizimbye abasambi bangi. Eza kutumbula ebyemizannyo ku grassroots kitulaze nti omulimu guno gwatendera kugenda mu maaso era tusiima Obwakabaka. Mu kufuluma abadde wakalipagalo k'ebiduuka olesenya abawagizi b'amakuta ne bafunye okuwangula. Disani Mutyaba naye nandikakoze bakusakidde eggulu eno lwabukadde TV. Bwezi kyonna empaka z'amasaza zijiddwako akawuwo gomba mugyerinde munaagiwulira. Ina enteekateeka ku Lwokubiri ey'okulaba ng'ate tuteekateeka bulungi ttiimu yaffe tubeereyo kabula soke katukuumuze munaffe tudde n'ekitundu ekyokubiri. Linda ne mino mugataliiko nfuufu. Malala agatumibwa mu kika kino. Omwoleso gw'abagole ogwa bride and groom guyingidde olunaku olwokubiri ng'aboolesa bongedde okunyikiza enkola ey'akasendabaguzi. Omwoleso guno guteekebwa kampuni ya Vision Group nga guvujjirirwa amakampuni ag'enjawulo. Abantu bajjumbidde omwoleso gwa bride and groom okugenda mu maaso n'okuyindira mu kibangirizi kya bannamakolere Lugogo nga kayisanyo kennyini. Omwoleso guno gwatandise olunaku lw'eggulo mu Wuma Multipurpose Hall nga Weema ey'ekitongole ekikola ku ndagamuntu ekyannirwa ekubyeko. Abazadde n'abakuze abalabiddwako nga bazze n'abaana okubafunira nnini saako ne birth certificate. Okusinziira ku Farida Nasozi omukwanaganya w'ekitongole n'abantu embeera ne bawaliriza okwongera ku bakozi. Abantu tujja bamalawo ttiimu naffe tuli bangi, abantu bangi naffe tuli bangi ate n'enkyawo etuli. Ayogedde ku byetaagisa okufuna nnini y'omwana nga kwe kuli ebbaluwa y'obuzaale nga ne banka weeri eri abo abaagala okuzzaawo ezaabula. Omuto leeta mwana yekka ne ID original, birth certificate nazo tuzigaba. Aboolesi bongedde okussaawo kasendabaguzi ku midaala gyabwe nga bwe gutyo bwe guli ne ku mudaala gwa Penny Board Bridals ne Heavenly Braiding nga bannannyini gyo boogedde be bongeddemu leero. Tubadde mu bungi bagadde ebintu byaffe babuukinze mwebale nnyo mwebalire ddala otuwagira. Penny Board Bridals tuli mu lunaku olwokubiri bitsa Saturday abagole bangi so mbakubiriza mwenna abatannajja bambi mujje enkya gowns twasumuludde gowns empya eziri latest. Please, I'm calling out all the brides out there
come and get a very, very good experience. Sheila Kabanyama owa Itota yolesezza oyiro n'ebizigo ebikolebwa mu muzigo gw'ente okuyoyota abagole. Omuzigo ogw'okusiiga skin kola lususu gunyiriza gutangaza skin, so omugole ali eyo jangu tukire ku Itoto wano mu tenti yaffe. Ate Irene Nakanwaje Luweso wa Filo Decorators n'aba Sophie Consults and Cakes bakulaga akalungi akali mu kwesiga omutegesi w'omukolo omwo okukolera omukolo gwonna. Bafunye abagenyi bangi abatuvisitinze ku mudaala gwaffe era ne basiima n'abamu ne babookinga, so tusuubira nti olunaku olwaleero ate kigenda kubeera kyanjawulo nnyo okulaba nti tufuna abantu abalala abasingako ku bajjo. Tukola cakes, tutimba emikolo, tutegeka emikolo. Ndi musanyufu nnyo olwa opportunity eno empeereddwa because nsisinkanya abantu bangi ng'aba service providers ng'aba clients. Aba Broven Cakes nga bakulembeddwa mu Rogers Kisitu balambuludde ku bika bya keeki ebeera ku mikolo egy'enjawulo. Cakes zino ng'edesign eno etrendinga ku Pinterest kati gwe mulembe guno twabawadde offer ya 10% discount. Oluvannyuma lw'embaga abagole beetaaga honeymoon nga Hazel Doreen Nyangoma bw'annyonnyola. Tubatwala ku honeymoon package yaffe gye twalese wano ku Bride and Groom Expo. Honeymoon package eyo ekutandikira ddala okuva mu town ne tuba pickinga ne driver waffe n'abatwala mu town n'abatwala entebe ne tubasasulira tickets eza first class. Omwoleso guno guggwa lunaku lwa nkya ng'aboolesi bakunze abantu obutasubwa ng'abantu bakwewangulira ebirabo ng'okuyingira osasula mutwalo gumu gwokka. Ate backfairs tutunda ebintu by'ewaka ne bya hotel. Tutunda ebikopo, glasses, amasuwaani n'ebijiko ebyokukozesa ku mmeeza. Tulina cards ez'enjawulo for weddings, introductions, graduation, baptism. Kenneth Nyombe ne Mutebi Sulaiman bebakusakidde eggulire lino. Ziramu okujjukiza nti omwoleso ogwo gwa Bride and Groom gukomekezebwa lunaku lwa nkya era okuyingira kwa mutwalo gumu gwokka. Alina ekirowoozo ekyokuwasoba okufumbirwa munnaye gendayo n'abalala mwenna musobole okweyuna obudde. Kati omusumba Grace Lubega amanyiddwa ennyo nga Famire Onono Ministries International akubirizza abafumbo okwesigama ennyo ku Mukama Katonda. Abyogeredde mu kubuulira abazze mu mwoleso gwa Bride and Groom 2023 oguyindira erugogo mu Uma Multipurpose Hall awo ne erugogera okukomekerezebwa lunaku lwa nkya. Abantu bajjumbidde ebyoleseddwa olunaku olwaleero mu mwoleso gwa Bride and Groom nga ateekeddwa stage wa Jude ng'omusumba Grace Lubega amanyiddwa nga Famire akubiriza abafumbo okwesigama Katonda. Learn to pray, learn together as a couple, because there are things only God can protect when you pray together. Core value. Do you know how many people can pray together in church, but they can't pray together? Nekoja Kevin Nyanja abasabye abafumbo obuteekwasa ddiini namira akantu ebyalemesa okubeera n'omukwano. Eddiini ze tubeeramu nga batukireeta wano osobola okgenda mu ddiini n'onnyonnyola ne basomesa kweta abaami bamanye bakookona batya baddamu batya abakyala abalukula batya abayisaaki. Banokoddeyo ebintu ebyenjawulo ebiyamba okuzuukusa emibiri n'okugikuuma nga myetegefu. Naye nga weewunya n'okutebikiriya genda mangu weetereeza bano okubanga muli abakusoka omugambo nagakinulukanye n'ekolo kyo. Wabaddewo okolesa emisono egy'enjawulo ku siteegi. Oluvannyuma abazze mwoleso basanyusiddwa omuyimbi Sindi Sanyu abakubye emiziki. Abolesa abalala boogedde ku byebakola ssaako okusima Vision Group olw'omwoleso guno kubanga gubakolera. Bagiyita cake to differ. Cake ez'enjawulo ezitali za bulijjo. Omwaka guno twalese keeki eringa gawuni. Bw'oba olina embaga ng'oyagala gawuni yo etunenga gawuni y'omugole omukyala, keeki yo beerenga gawuni y'omukyala, tukikola. The Decorator ye company tusangibwa wali ku New Pioneer Mall. Tubakoola mwenna abakyali ewaka abali mu kyalo banaye mwanguwe gwo musubwa.
abantu beeyongedde mu nda ebuwungedde era tusobodde okwogerako n'abazze mwoleso. Nebaza Vision Group olwa Explain ogyetegese era mbakunga yonna gye muli okujja mu Explain. Mulimu ebirungi bingi, mulimu abawolesa, abadecoratinga, ababakinga. Nyumiddwa nnyo omwoleso gw'omwaka guno. Naddala we tuwadde eri mu wali ba models. Sanze okunsanyusa era eyo abadde ba model. N'omusomo gw'abakulu gubaddemu senga ng'atuyigiriza. I liked the sermon. Aga muwala wange naye abadde model waabwe abadde wano nga modelinga so nze mu supporting. Nyombi Kenneth ne Sulaiman Mutebi bakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV. Kooti enkulu e Makindi ekola ku nsonga z'amaka etaddewo olwanga 27 wiiki ejja okuwa ensala yaayo ku nsonga wanaaziikibwa omulamuzi Mary Stella Arachi Amoko ng'eno yabadde owa kooti ensukulumu. Kino kizze oluvannyuma lw'enjuyi zombi mu musango guno okumaliriza okuwaayo obujulizi. Enjuyi zonna musango gwe balobye amasala gyemuse idule yamoko nga bwakanye okuziika abadde omulamuzi wa kooti ensukulumu Mwajuma ne bamaliriza okuwaayo obujulizi bwabwe mu maaso g'omulamuzi Keetu Katongoka owa kooti enkulu ekola ku nsonga z'amaka e Makindi. Obujulizi obuleeteddwa nga bwesigamizibwa mu nsonga 10 ezibakanye okuziika omuntu wa Mwajuma mulimu nti ezirikisanya okuziika omugenzi Nebbi yatuukibwako mu lukuŋŋaana lwali mu maka g'embuya kinnabataka nga 18 omwezi guno era lwetabwamu enjuyi zombi okwalinya ambasada. Mulimu okuba nti ambasada asooka n'awasa abakazi babiri baaliramu abaana batano nga nabo baafa kyokka nga bano bonna tekuli yaziikibwa. Mwajuma ne kibaleetedde okwebuuza lwaki ayagala omulamuzi aziikibweyo bw'aba talina bigendererwa birala. Balina bategeezeza kkooti nti ekifo ekyobuwangwa ekyogerwako mu disitulikiti wali mbujulizi bakakisa nti gyekiriira ne basaba kkooti obutakyesigimako kuba n'omugezi yali takirinaako kakwate. Basabye kkooti ereme kugendera ku by'amasada kuba yekyusiza mu kitinga embazzi n'ava ku bye baali basize mu lukuŋŋaana okuziika omulamuzi Nebbi. Mu nsonga endala lwaki baagala omuntu waabwe aziikibwe Nebbi bagamba nti mu mbejja mu kika kyabwe nga olw'emikolo egy'eby'obuwangwa girina okukolebwa nga bw'anaziikibwa Mwajuma tekijja kukolebwa. Mu kuddamu mpulira w'ambasada Simon Peter kino bategeezeza kkooti nti omugenzi abadde mu nfumbo y'ambasada nga baagatta olw'okulonda kiramuka okutuusa okufa bwe kubaawukanyiza. Awakanyiza ebyokugamba nti ambasada yeetaba mu lukuŋŋaana olw'okusalawo ekifo ew'okuziika mu kyalo kuba tewali bujulizi. Bonna mulaga ebyateesebwako mu vidiyo amaloboozi n'obubaka wa WhatsApp nga beesigama kuwaayira mu ssemateeka tewali wekirabikiddwa nti balina okugendera ku biragiro by'abaana okuserera onyaabwe walina okuziikibwa. Balira bawakanyiza ebigambibwa nti omugenzi talina kakwate konna ku by'obuwangwa Mwajuma oluva lw'okulira enjuyi by'omulamuzi Katongoka ataddewo olwokubiri lwa wiiki ejja nga 27 lwagenda okuwerako ensala ye kuba omulamuzi Amoko wagenda okuziikibwa. Kooti eragidde ebintu byonna biyimirire mpaka we naawa ensala yaayo ku lwokubiri wiiki ejja. Judith Nalugwa yakusakidde eggulu ku Bukedde TV. Ensangi zino amaka Mu kitundu kino Pulezidenti w'ekibiina ekigatta bannakatemba mu ggwanga Andrew Benon Kibuuka asabye abakulira amasomero okutumbula ebitone by'abayizi. Abyogeredde ku ssomero erya Seta High Main mu disitulikiti y'e Mukono ku mukolo abayizi kwe boolesereza ebitone. Ku ssomero lya Seta High Main Campus e Mukono abazadde n'abalyagaliza ebirungi beetabye ku mukolo abayizi kwe boolesereza ebitone mu kuyimba okuzannya katemba n'ebirala. Omugenyi omukulu abadde Pulezidenti w'ekibiina ekigatta bannakatemba mu ggwanga ekya Uganda National Performing Artists Andrew Benon Kibuuka. Abayizi b'essomero ly'abato erya Seta Junior be baguddewo empaka zino.
oluvannyuma batandise okuvuganyiza mu nnyumba ez'enjawulo okubadde ya Muteesa, Suuna, Mwanga ne Chwa. Abayizi bayimbye ennyimba ezooleka obuwangwa obw'enjawulo nga batunze ne mu luyimba olw'omukago ogw'obuvanjuba bwa Afrika. Omukulu w'essomero lino Lilian Namulondo yagwadde ku ngeri gyebawagiramu obwakabaka nga kyolekera ku mannya g'ennyumba abayizi bavuganyiriza. Ku Seta High abaana baffe balina empisa, tutumbula Obuganda era twalonda houses ezo okusinzira ku bakabaka ba Buganda ababeerawo edda. Omukulu w'essomero lino Alan Obo annyonnyodde ebifuula amasomero ga Seta ag'enjawulo nga ku kyabayizi okwetikka nga disitulikiti y'Emukono mu bigezo ebyakamalirizo bongerako n'okutumbula ebitone byabwe. Era nsiima abazadde abavuddeyo ne bawagira abaana mu by'omupiira, ne bawagira abaana mu by'okuyimba, mu by'emizannyo. Asimbye watandisa amasomero ga Seta okuli Minisita Jesse Muyingo ne Maama Rose Muyingo olw'okussa mu nkola ebikola essomero. Batukubiriza nnyo okugunjula omwana ng'omwana mwetooloovu yenna nga ajjudde. Ye omugenyi omukulu Kibuuka asabye abamasomero okufaayo okutumbula ebitone by'abayizi nga bwe bagattako okusoma ebitabo kibafuula b'omugaso mu ggwanga. Kati bwe tuba n'amasomero nga lino nga Seta High nga lirina activity ng'eno ewa abaana platform okugezesa baba bayambye kinene. Ennyumba ya Mwanga yeetisse empaka zino era omugenyi omukulu Beron Kibuuka n'akwasa abawanguzi ebirabo. Ntumbwe yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Ye minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofatogabye asabye bannakampala okwenyumiriza saako okweyunira ensimbi gavumenti zeeyisizza mu nteekateeka ya PDM bazikozese okwejja mu bwavu. Bino minisita Kyofatogabye yabyogeredde ku mukolo ekkanisa ya World Answers Church International eya Nabbi Jeremiah ku mukolo ogw'okujaguza emyaka 21 egy'obuweereza. Abakkiriza beeye kkanisa ya Nabbi Jeremiah Sebakijje ya World Answers Church International Masajja Mugomba ya Makinde Ssaabagabo okwetaba ku mukolo ogw'okujaguza emyaka 21 kyanga buweereza buno butandikibwawo. Omusumba Jeremiah atuuse ku kkanisa mu ngeri ya njawulo ng'akulembeddwamu bandi ssaako abavuzi ba pikipiki. Minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofatogabye yabadde omugenyi omukulu ng'omukolo gwetegeka abantu ab'enjawulo. Nabbi akumiza abakkiriza obutatya mbeera yonna ebalumba kubanga si ya lubeera n'abakuutira okunywera Katonda okubasobozesa okuvunuka ekika ky'omuyaka kyonna bwe banaasanga. I don't want you to give up. I don't want you to be sad. I don't want you to abortion blame ayanjudde enkulaakulana gye batuuseeko mu myaka gino muli neeyiika z'ettaka esseguku ebyuma ebibuulira enjiri pulogulaamu ez'enjiri ku Bukedde TV okuddiza eri abantu n'ebirala. how far he has taken us. Katonda eyo gy'atujje. A lot has been achieved in the 21 years. Bingi tubituuseeko mu myaka 21. The land where the church is the church offices are registered ettaka offices z'ekkanisa zawandiisibwa is located in Seguku. lisangibwa Katale Seguku. Pulezidenti Nampime ali omwogezi wa poliisi y'ebidduka mu ggwanga yeebaziza Katonda olw'okumuvunusa abatemu. nga naye baali bamanyi nti bayingira mu nnyumba ey'omusirikale nga tebamanyira kumanya nti banina emmundu oba sirina. But they came in to attack me. But if it was not God, I would be dead. Eminsa Kyofa asoomozezza abazadde okukola ebikola ebirungi mu nsi ebinaasobola okugulira abaana baabwe n'abazzukulu enzigi biseera eby'omu maaso. But parents, you must sow a seed. Naye ate abazadde mulina okusiga ensigo. Ensigo eneevaamu ebibala eri abaana bo n'abazzukulu bo n'abaana b'abaana bo. Ajjukizza bannakampala ku nteekateeka ya gavumenti
ey'okwekulaakulanya ya PDM. Kulaba nti we create a change in the subsistence household. We want to see nga tuletawo enkyukakyuka mu subsistence household as we modernize the country. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulire ku Lwabukedde TV. Yes, abawandiisi wa NRM Richard Todong ono ayongedde okukuyegera munnakibiina ky'NRM Sam Engola. Ono asabye abantu be Oyam North okulonda omuntu waabwe ayongera okutuusa obuweereza. Saabawandiisi wa NRM Richard Todong ne banna NRM abalala batalaze eggumu ly'akapya neyakweri nga bakuyegera munnakibiina Sam Engola okulonda okugenda okuddibwamu Oyam North. Obwedda lwe batuuka nga Todongo asaba babawagire is that we have harmonized our camp, that as a party we only have one candidate, and I need to thank those who wanted to contest with the junior, that they did the right thing of listening to the kwagala abantu baniriza bulungi candidate waffe abantu batwaniriza bulungi yengola ategeeza nti mugumu akalulu kano waakawuta buva. Our assessment so far according to the way the ground is general positive in our favor. It's in our favor. DRDC Oyamo komako ekibiri amakumisa abantu byokwerinda. Security is ready to make sure this election is conducted in a peaceful manner. Ebyo nga bityo President wa Gludene Traditional Healers and Abalis Association Jebali Mayingo nakajiko bagenze mu district police ku kyalo kamu okusimisa abasawo okumya ebikola ebyobufere begatidwa ku RDC police diksoka majid nabyokwerinda abalala mu lukungaana n'abasawo bategeeza byokwerinda sibakkiriza ebikola eby'omenya amateeka bitundu byabwe. Njagala ffenna nsaba busabe nti tusetimu nga nkuyege ekibiina kyaffe kikulaakulane n'abasawo baffe okwagala omutindo gw'abasawo okutambulira mu makubo amalungi naye tukikolera mu bubbi janjaba omuntu nga bulijjo okuva emabega eri. Ofiisi za waggulu zitegeera abasawo abatuufu kati bali be bakutte si basawo. Yerumira Mayenga si abasawo bakomye ebikola ebyekifere era nga awulidde ku nteekateeka za gavumenti ez'okubakulaakulanya baleme kwegatta mu bintu bimenya mateeka oba okutulugunya abantu nga tubannyonnyola abasawo bagende beegatte mu Paris Model basobole okufuna ssente ez'okwekulaakulanya. Ng'asaba poliisi bwe tuba tuleese ebintu byaffe eyo okugeza nti waliwo abadde ayagala kutta omuntu azze ewange mu ssabo mukkirize tomukwata nti owaayo eri gwe first suspect. RDC kusooka nejjemba batadde emikono kipande okole ku buwagizi bwa President Museveni okutwala okulembeza mu maaso. Abudde Muwonge ne Onadekakoze bakusakidde eggulu eno Lwabukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Bujanga programu ya gavumenti emyogo etongozebwa bangi ku basaba ssente bafunyeemu. Kadde ka mawulire ag'ebyemizannyo gakutuusako nze Becky Cynthia Nakimera era nga tugatandise n'omutendesi wa ttiimu y'eggwanga ey'okubaka the She Cranes Fred Mugerwa alangiridde ttiimu y'abazannyi 15 abagenda okukikirira Uganda mu mpaka z'ensi yonna eza Netball World Cup ezigenda okubeera mu South Africa omwaka guno. Abazannyi 19 bebadde mu nkambi okutendekebwa Nakirebe nga ku bazannyi 19 akubira bana bokka bebateereddwa ku ttiimu enkomeredde. Ku bano kuliko Lydia Nyachola, Margaret Baagala, Irene Yaro, Shadia Nassanga, Anisha Mohamed, Christine Namulumba, Nora Runkuse, Christine Nakitto, Annette Najjuka, Sarah Nakiyunga, Farida Kadondi, Shafi Naranja, Stella Nanfuka, Nevara Singo, nga Mary Nuba asuubira okwegatta ku ttiimu bbanga etali awala okweza omuwendo gw'abazannyi 15. Atimu tugirinamu obwesige nti abantu abo betwafulumiza abantu abazanyi betufunye abajja okutambula abakizanyi balungi nsuubira nti buli omu anaabasigaddeko ajja kubanga akola ekinyinyi kitumwetaaga okukola olw'ensonga nti badde bajja batulaga kiki bakibalinawo endala era kutwasinzidde obumanyirivu bwabwe engeri gye badde bazanya ebifo ebyo n'enkwatagana bakwasaganye batya n'abazanyi bannaabwe mu kisaawe ndowooza nti timu twagironze nga tusinzira ku ekyo era nga nsuubira nnungi ejja tuwa kye twetaaga. Self improvement ngenda focus yange ngenda giteeka nnyo ku defense
kubanga defense awo obuzibu bukyali naye nga ngenda nkitereezaamu naye lino ebbanga erisigaddeyo njagala ntuuka okugenda ng'olwedde kiteredde ddala ku defense. Achievement y'amaanyi nnyo gye ndi era nga mpulira essanyu okubanga omulundi gwange gusoose okuyitibwa ate ne ngenda ne ku lisiti ey'akasemberero. Empaka z'ensi eza Netball World Cup zakolera mu kibuga Cape Town ekya South Africa